Nina lagendo basiyaga abasajja besefusi naye naguma nabera bazijja basiyagira ebintu okunyanga obamanga bazijja okuyange. My brother, oli muzira kubanga ina confidence eyogera ebikolobero bibakoze kubanga nnyo babakolako ebikolobero ne kubanga bamanyi abantu bati okwogera abakyala bangi nnyo babarepinze era nkakasa nti Alex Kavuddeyo nayogera ku nsonga eyo bangi mugenda kufuna confidence okuvaayo mwogere ku nsonga eyo. Never feel ashamed, temuswalanga. Era ku kino ekiseera I want to encourage everybody to support our brother Alex. They are mulekerawo mugaana abalala okuwuliriza. Shut up you. Shut up. Buli munnayuganda akyalimu ensawooli weekaabireko. Bw'obanga olina omuntu omukomera nakumiranga na biwoobe kimaze okukakasibwa nti byaddala bulijjo Bobi Wine byayogera nti abaana basiyagibwa muganda wange mu makomera. Ampuliriza, ebigambo bino byewuunyisa. Omuvubuka avuddeyo n'ategeeza nti baamusiyaga. Ayinseera galuddawa. Gen.M7 ddala etteeka ly'ebisiyaga yali talireese targetinga opposition. Bibalo ki ebiri emabega wa Gen.M7 okuteeka omukono ku tteeka ly'ebisiyaga? Ampuliriza, olunaku olwajjo ye kennyini mwenye Gen.M7 yasimattusa obucupa obwabadde bumugenzo mu maaso n'okuba nga bumukubwa abasajja oba abavubuka be yayisa abageto owali ekkololo. Ebigambo byonna mbikuleetedde mu ngeri y'emu. Waliwo enteekateeka namutayiika erabika ng'erimu kubangibwawo okulaba nga Gen.M7 agezaako okufufugaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga muyita mu bavubuka ba ghetto oba mu bantu ba ghetto. Anti akimanyi bulungi nti Bobi Wine olulimi lwa ghetto baluwuliziganya kimu n'abaliyo. Kakati mwami Museveni asaze entotto atandise okubangawo embeera eraga nti ayagala kukolagana n'aba ghetto asobole okuba nga asaanyawo Bobi Wine mu by'obufuzi. Enteekateeka eno ngikuleetedde dindo olabe ebigambo ebyazze. Ampuliriza, ebintu bingi ebigenda okwewuunyisa. Dino eggwanga lyaffe lyafa dda. Tubeerawo nga tugamba nti omwana ali mu kkomera naye ng'ali eri bali mu kumulya bisiyaga. Baanirizaako mwenna gye musinziira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwenna gye musinziira bambi. Mbeebaza nnyo mbeebaliza obutakoowa okubanga mugoberera omukutu gwaffe. Eno ye DPTV Uganda and of course mbeera Sajjima abeerawo okubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Mbeebazaako ensuso bannange mwebale tugoberera omwaka gwonna ne guno ogujja tusaba tutambule nammwe. Ngenda bategeeza nti olunaku olwaliro munzikirize ndiko mu kibiina kya National Unity Platform. Ampuliriza, olunaku olwaliro mu NUP wabaddeyo okusabira emyoyo gy'abagenzi awamu n'abo abali mu makomera mu ngeri y'okuyambako okulaba ng'oboolyawo tubakwasa Mukama Katonda abali mu kkomera n'abo abaafiirwa abantu baabwe okulaba Mukama Katonda abataasa ebyabasobako basajja battu kubanga baagende watali musango. Njagala kubeera nga nkutegeeza nti olunaku olwaliro His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akulembeddemu abanene oba ababedde mu kibiina kya NUP bagenze mu maaso n'okuba nga bafuna ebyo ebintu ebigenda okukozesebwa famire z'abano abatalina bantu baabwe era bwe batyo ne babireeta. Atuwuliriza nti olunaku olwaliro bataddewo emmere omuli ebintu enkoko emmere okusobola okuyambako famire ezo ezitalina bataata bambi nabo abaana basobole okulya nti at least eddako enkulu bazisharinze oba baziridde mu bulungi. So si kwekubagiza nti taata waffe yafa n'avaawo tulemeddwa n'okulya akanyama. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akulembedde mu ttiimu bakoze omulimu ogwo. Ebifaananyi byogenda mu maaso n'okuba ng'olabaawo omukwano gwange ekyo kye kifaananyi ekimu ku bintu bye bataddewo. Kino bazze bakikola ku emirundi egy'enjawulo. Bazze balabirira famire zino nga baziwa ebintu era owulira abantu aboogera abakyala nga bagamba mutubeereddewo ne ku guno mulundi Christmas tebagenda gisharinga yokka tebagenda girya nti nkalu balye kawunga. His Excellency ne ttiimu ye basobodde okuba nga bakola ku nsonga eno. Mukyo twagala kwebaza ttiimu oba management oba abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga Uganda abaffe. Njagala kubeera nga nkujjako eyo. Waliwo ebintu bye njagala tutunuulire. Olunaku olwajjo Sobbi
Sobbi yaziikiddwa. Sobbi abadde mutemu. Sobbi abadde mubbi. Sobbi yali kondo. Sobbi abadde yeenyumiriza mu kutuga n'okutta abantu. Wabula okufa kwa Sobbi n'olunaku olwaliro His Excellency Kyagulanyi Ssentamu amwogeddeko obutambi mbukuleetedde obw'enjawulo. Bwe baamututta mu muziika bingi ebyabadde mu kuziika Sobbi. Ebimu ku byabadde mu kuziika Sobbi kwe kubanga basengaabe wabaddewo obukuubagano. Basengaabe yabagoba ewaka nga ayagala kubatta lwa ttaka. So bangi ne baddukawo. Ne waliwo omusumba eyavuddeyo n'ategeeza nti Sobbi jjukira ekereziya katulika oba abakatuliki baganye okubanga basabira Sobbi olw'ebikolwa bye ebitali birungi oba ebibi. Kakati abalokole ne bajja ne bamusabira. Bwe bamusabidde abalokole bagambye nti tuleme kujajinga, tuleme kusalira Sobbi musango. Abaffe bannange tubeere tulowoozeeko ku bintu. Tugambe nti kakati twerabire Sobbi byabadde akola. Kubanga waliwo omuntu gw'ogamba nti kale tetumusalira musango, naye nga tolina nakyo wali omuwuliddeko. Omuntu buli wabadde avaayo n'ajja ku TV ye nga yeewaanira mu kutta, ye nga yeewaanira mu kutugumbula. Bannange gwe Father oyagala tumwogereko ki? Oyagala tuwogere nti ki? Okitegedde? Njagala tulaba akatambi kano, wabula nja basaba mumpe ku ndowooza zammwe mikwano gyange, mumbuulire mmwe ki kye mulowooza ku katambi kano. Emikolo gy'okulekera omugenzi Sobbi gikulembeddwamu omusumba Samuel Ssekyondwa oluvannyuma lw'ab'enzikiriza y'ekikatoliki gy'abadde akkiririzaamu okugyesamba. Ssekyondwa asabye abantu obutasalira Sobbi musango kubanga nabo si balongoofu. Ono gwe mulaba alumiriza ye mubi n'okusinga eyafudde. Kubanga ate ye obubi bwe bubba mu Kampala ne bubba emitala w'amayanja ne buvuma basigaddewo ne bujooga ne bukwate ne butulugunya abantu bali mu makobera bakaaba. Ate waliwo abaddaagana sayidi eri waliwo n'abakaaba nti babatuddeko abakazi bonna bali awo bakaaba. Nyina w'omugenzi Solomon Nakimuli agamba nti yakomye okukubira mutabani we essimu ku lunaku lwa Mande ku saa 6 nga takwata nga yabadde ayagala kumujjukiza akanyuma ne kabbiya ku Christmas nga bw'atera okukola. Mukati bw'atwadde ne kojjaawe n'agamba lwaki tazimu abadde ekikonza oluusi akola nnyo usanga tazimu naye ng'aterekwata essimu naye era akimanya ekyennaku ekkulu. Ono era asabye gavumenti emukwasizeeko ku bazzukulu kuba omwana we abadde amubuulira kaati nti akola n'abanene mu gavumenti. Nsaba ennyambe nga nze omuzadde ku mwana wange kubanga abadde annyamba ng'ate yakolera ki gavumenti. Era kyensaba ayambe ne bamulekwa kubanga akola n'abanene mu gavumenti. Bannyina b'omugenzi bategeeza nti wadde mwannyinaabwe bamwogeddeko bingi bo nga famire abadde abagasa nnyo era nga bamanyi ng'omuntu mulamu. Abadde taata ate abadde alina famire nga naffe baganda be asooka okukwatako ng'olina kye weetaaga. Bitadde na buzibu eri famire ye. Ffe mulaba nti Sobbi abadde akola abantu ebibi oba nga bwe bagamba nti oba alina ebikyamu bye yakola. Naye nga bw'omuyitamu n'omugaaba mbadde nnyina omupangisa ntawaanya oba mbadde nnyina omuntu antawaanya nga gamba oyo sijja mukolako musonyiwe. Bano era bakukumidde abasalira omugenzi omusango ne basaba n'abantu okumusonyiwa olw'ebyo byazaakola. Byonna tubirekere Katonda bamikwano mufiira bwereere. Those comments zonna mutedde ku social media tuzirabye nga family naffe mugana naffe tumumanyi naye ate don't judge. Fenali ekkubo mukwano oba okoze ebirungi. Muto we Nobert Semugerere ategeeza nti omugenzi abadde muntu mulamu nnyo nga bakwata bulungi era nga bo mpawo kikyamu kye badde bamumanyiiko. Talumya muntu takuboggolera naye bamugamba oyo yakoze bitifu bate ffe tulina mukala akabuli naye era famire egenda nekkiramu ne mugamba Sobbi oyo mugire boodi naye nga Sobbi tasobola kukubira simu n'agamba Nobert baŋŋambye wakoze boodi. Bw'omusisinkana munyumya birala biri bamugambye tabinyeganako kuba yabadde amanye ensi kyeki. Oluvannyuma Sobbi agalamiziddwa ku bijja bajjajjayo ku saa 10 ez'olweggulo nga bwe kiri ku nnono y'Abasaalongo. Okay, away from that side njagala kutegeeza nti tutambula ne Agimiti omusomi wa dduwa. Agimiti ebizibu byonna ebikusumbuwa asobola okuba nga abikumalira gwe nyonyogera bunyonyogezi mapeesa g'akasimuko omukoneko ku namba y'essimu egyolaba esembyayo 15 asobola okubeera nga kutaasa. Agimiti amala ebizibu byo byonna ebikusumbuwa. Njagala kubeera nga nkutwala butereevu nnyo olunaku olwajjo nazze ne nkutuusako story bwe ntyo ne nkutegeeza nti Gen. Yoweri Kaguta Museveni tibahabulwa mukaabya bazzukulu yabadde ali wali Ekkololo
ekololo we yabadde Gen.M7 yabadde agenze kusinkana abavubuka abava mu slums oba mu ghetto ez'enjawulo okwetoolola Uganda. Gen. Yoweri Kaguta Museveni nga sinkanya abavubuka bano, njagala katono nnyo ng'owulira abalala bagamba baabasiyaga, njagala owulire endowooza z'abavubuka bano ababuyabuya. Okay, ng'omaze okuwulira abavubuka abo kankumenya mmenyere mu vidiyo eno oba mu story eno ogenda kuvaawo ng'okakasiza oba ng'okkiriza. Gen.M7 emyaka gyo gimuwubidde akawero. Gen.M7 akyayagala okukola eby'abavubuka, naye eby'abavubuka byali mu kukola amazima gali nti ojja kutuuka embiriizi, ago ge mazima. Kubanga bw'otunuulira Gen.M7 mu kano akatambi yayagadde naye okumenyeka oba kw'oyinza okuyita okugoma oba okuvimba. Yo ye Gen.M7 olunaku olwajjo Gen.M7 ng'atandika okwogera bw'ati abavubuka batandise okuba nga bamuŋŋolera nga tebamuwuliriza. Ebimu ku bitulaga oba akabonero akatulaga nti abavubuka bano oba oliawo basombye nga babawaddeyo kasente n'abalala ng'enjala yabadde ebaluma nga bazze kufuna kyakulya bakole ebyabwe ebirala. Gen.M7 yasoose n'akuuma obuntu bulamu, wabula nga bwe tukimanyi nti tabulina musajja muyeekera, yamaze n'ajjayo kkala ze entuufu. Bw'atyo bwe yagenze mu maaso n'okuba nga abagamba mwenna musirike, shut up. Njagala tulabe akatambi kano. Gana abalala okuwuliriza. Shut up you. Shut up. Muwulirize kubanga sisobola kuwuliriza bya kinoomu abantu bangi. Kati ebizibu bye mugamba byonna birina eddagala. Wuliriza no. Shut up. Oyo ye Generali Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni yeesibye mu ntebe y'Abannayuganda, yeesibye ku bukulembeze, wabula abavubuka katono bamukuba obucupa. Katono abavubuka bamukuba obucupa, yagenze okulaba kisusa ate nga tiyayiseko wa Bebekulu mubuuza babwewoma batya, n'abagamba musirike Gasiya, musirike. Wabula ebirala ebyakoze amawulire byenjagala okuba nga nkutegeeza ye muvubuka eyavuddeyo n'agamba nti oyo Bobi Wine talina kyatugamba, wabula ng'omuvubuka ono kungulu yeenaanisa ekisaati kya NRM munda nga yeenaanise reedi, bwe yagenze okubikkula akasaati munda nga musaayi, naye ng'agamba Kyagulanyi talina kyatugamba. Atuwuliriza neno moment yabadde yanjawulo mu katugirabe. Muzeeyi tusabayo akantu akalala. Esaati zino bazituvumira batugamba tetulina kye tukola, twambala esaati z'NRM mu kwenjera bwenjezi. Peace Force muzeeyi tewali aleeta malala, Bobi Wine tagamba. Muzeeyi nyweza paka. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko awo njagala kutegeeza nti enjaga yagobwa mu ggwanga, enjaga tekkirizibwa mu Uganda. Neje buvuddeko twali mu kampeyini NRM yali saidize jinja eyo, twalaba Ronald Mayinja, ono Ronald Mayinja gwe mumanyi, Ronald Masitoni eyayimbania gulensi kuba tugikungula kuba tugitunda, ono Ronald Mayinja gwe mwawulidde nga ayimba ebitategeerekeka. Okitegedde kakati olunaku olwajjo kyazzeemu okweyoleka, Mayinja tewali kye baamukola newankubadde enjaga baali bagikoleza kyere, wabula olunaku olwajjo nga Gen.M7 ali mu kisaawe ekkolola abavubuka bakolezezza emisokoto gy'enjaga nga n'omukulu waali bw'ati, naye ekisinga okwewuunyisa tewali kyakoleddwa. Abaffe njagala tulaba akatambi kano katukalabe.
Okay, oyo ye muvubuka ng'ali kayaga yenywera naye abo bonna tebakwatiddwako ne kaakati enjaga erabweko bulabwa ene His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Wabula ebirala bye njagala okubeera nga nkutegeeza muganda wange, amawulire agatali malungi nga njagala gakutuusaako olunaku olwaleero ogamanye butereevu nnyo, bye bino ebigambo. Abaffe, waliwo omuvubuka avuddeyo amanyiddwa nga Alex oba ategeera ekiseke lya Alex agambye bamusiyagira mukomera. Wabula abasiyaga Alex baali ba SFC, bakuuma ddembe oba babyakwerinda. Kino kyewuunyisa era kino kitiisa. Bobi Wine azze atugamba, azze atutegeeza nti bano abasajja basiyaga abantu, bano abasajja babaana b'abandi babavuga empanka, nga tulowooza oba oliawo bya bufuzi. Olunaku olwaleero Alex avuddeyo n'aclarifyinga ye kennyini atuwuliriza. Katufune ku bigambo bya Alex. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okubeera nga anyanukula. Jina eragendo basiyaga abasajja abesefusi naye naguma nabera bazijjawe basiyagira ebantulugunyanga obamanira bazijjamu okuyange nebazijjamu bajambulage nalimu nesaati zonna ebamawa ekikuba kalikagamba nawulira nga mpulira eno wansi waba wawuliriranga nga walinga walikamulanga wansi nezijja nawulira nga mpeddemu amaanyi nengamba muzeeyi nzita afande nzite oba osobola kubanga mpulira tokyalina kyoyinza kuŋŋamba nenkugamba amazima. Afande naŋŋamba awoganye okwogera amazima kale nayita kabejja omusajja amuyita kabejja yankuba empiba nange kabejja yankuba nga wekiwulira nempulira nga kanenye nga kabejja nyamba nzita bala sirina musango ebambuza sirina kyemmanyi kyebakola ne bantwala mukalwaliro awo waliwo akalwaliro navuga ne bantwala ekireka gye nasanga meeya bwe nasangayo meeya nga omanyi naswala ne baŋŋamba meeya genda onaabe mwana olina omusaayi mabega genda onaabe nempulira nga mpeddemu amaanyi nembaga obambagambe neŋŋamba asijja bagamba. Waliwo omusajja gwe nasanga kusemwayo yali musirikale nemunyonyola nemugamba afande mwana abasajja bansiyaza naŋŋamba nowitamu obwo obulumba nabyabufuzi mulimba ate temutya mwefula abaoyinza nomula eggwanga lyonna nemugamba muzeeyi nyamba mpulira obulumi kati nyina bwe nakinyonyolako yali bwe nasangamu yali wa fine squad nagenda nagamba nze fuma bweru genda kufunira eddagala owone oleme olubala sirimu nangulira peepu bawayita peepu nemira peepu okuma ennaku 30 obola mukama anyamba navuddeyo sirimu wadde wa sirimu ekyo kyebaliza Katonda nebaza Kyagulanyi Ssentamu. Ako ke katambi bikwasa ennaku byewuunyisa tebikkirizika. Bajja muganda we waka nga bamuwambye ng'ogasseeko nti naabuze ne babeerayo nga babonaabona, babeerayo ng'ennaku ebaluma, babeerayo nga bakabasanyizibwa. Oyinza okugamba nti babakozesa emirimu gy'amaanyi babatwala ne balima, naye nga kisukkawo baganda baffe bali eyo bali mu kuttulukuka musaayi olw'ensonga baabafuluma emabega. Oyinza n'okwesanga nga y'ensonga lwaki abamu tebabazza, lwaki abamu babattirayo, kubanga baba tebalina kyakugamba famire zaabwe. Banazza batya omwana ng'akulukuta omusaayi? Banazza batya omwana ng'amazima gali nti kyewuunyisa. Njagala tugende mu katambi kano. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okuba nga clarifyinga ku nsonga ya Sobbi. Stories zino ngenda zigattira. Agenze maaso n'okubeera nga clarifyinga ku nsonga ya Sobbi. Nendooza katusooka ensonga ya Alex kubanga eruma byewuunyisa, biruma binyiiza. Omuzadde awulira atya nti omwana baamukwata akomyewo baamulya ebisiyaga naye nga kigavumenti kipretendinga mbu kirwanyisa bisiyaga, kumbe kye kirina abasiyazi abasinga. Pastor Tamala abadde ng'avaayo n'atugamba nti mwami Museveni yakuuma abasiyazi. Bonna abo bapasita bali awo baleekaana naye ate basiyazi. Museveni abamanyi naye talina kyabagamba, abongera bukuumi na kwongera kubeera ng'oba abakolera biki by'amagero. Abaffe
katuwulire ebigambo bya His Excellency. Wabula nina ebigambo bye ku Sobbi nabyo bibadde biwanvu. For you, ladies and gentlemen, to see religious leaders camping either at Mohozi's function, the man responsible for abducting our people, or on Damlila's function, or on Anita's Amongo's function, etc. But here we are praying for real people that are missing. They didn't just disappear, they were taken away by those who are supposed to protect them. So thank you very much, the noble religious leaders that are brave enough and are moral enough to put God above anything else. Mwebale kutia katonda okusenga bamutya Mungu. Today, my communication will not be so long because I've spoken to you so many times and I will be speaking to you so many times. But we are honored to be hosting our seniors, and I believe they'll give a much firmer communication. But I'll say a word or two. Alex Alangilide, Alex Nsabojje binebigambo byogere ngoli wano. Ennaku tuneziise fena twalaba amawulire nga omu ku batemu ababbi ab'olulango abatekweka mu Uganda nga yamaze n'atemulwa naye gwe bayita Sobbi Tufudde Serunjoji. Sobbi was my friend. Sobbi nze nakula naye yali kyali wange nga tubeyuka fenna twazanyanga fenna ebikonde twabalukanga naye n'ebirala. However, like many of my friends from the ghetto, Bazebula Senyange n'abalala bakozesebwanga okunyigiriza abantu baabwe naye ne bamaliriza bonna nga babatemudde. Tewali muntu yali akozesebwa naddala mu abasinga baawo okuva wano mu kitundu kino. Tewali yali akozesebwa okunyigiriza abantu be n'amaliriza bulungi naye temuyiga. When Kasimooma came to Uganda for the fight that never happened, nasinkana Kasimooma naye waliwo omwana bokisa bwe yajja naye nali simumanyi yanze ebbali nanyumiza n'angamba nejjajja Bobi bwe bampita mu gete ebiseera ebimu okimanyi nange ez'omukube wawamba nanyumiza olugero lwe nanyumiza nti Sobbi ne baganda baffe babokisa abamu soogera amannya gammwe kuba mukyali balamu mukyalina chance okukyusa. Ne Sobbi yakomandinga tiimu eyagenda ng'ewamba abaana naddala aba boxers ye Vegas Lubega bamuwamba bamutulugunya bamusuula ku kkubo naye abaana abasinga babakuŋŋaanya and they detained them at Namayuba Island where they were treated like slaves. Bwe nali mu parliament mu biseera bya togikwatako twakomplaininga ku kizinga ekyo gye baasibira abaana nga babayisanga ba slaves nga banyiza oba baagala okulaga abantu nti balina obuyinza bonna nga bajjayo omu either ne bamukuba ekyasi mu mutwe ne bamuleka awo mu safe house okumala ennaku 2 ku 3 n'avundiraawo abalala ne babagabira zigoonya. Omwana yanyumiza nti baabakwatanga ne babasiyaga. Baganda bange ekifo kino kyendimu ntuukirwako amawulire mangi nnyo. Olugero lwa muganda afono si lwe lusoose. Kuvira ddala mu biseera by'okulonda abaana bangi nnyo abawambiddwa amagye abawambiddwa SFC abawambiddwa abatutwaliddwa ku CMI yawo bangi nnyo bakomyewo nga batunyumiza be baatulugunya be balabako be baatemako engalo mwabalabako ne be baasodomizinga be baali ebisiyaga. My brother, oli muzira kubanga olina confidence eyogera ebikolobero bye bakoze kubangi nnyo babakolako ebikolobero ne kubanga bamanyi abantu batya okwogera abakyala bangi nnyo babarepinze era nkakasa nti Alex Kavuddeyo nayogera ku nsonga eyo bangi mugenda kufuna confidence okuvaayo mwogere ku nsonga eyo. Never feel ashamed. Temuswalanga era ku kino ekiseera I want to encourage everybody to support our brother Alex. They attacked him. They sodomized him. They attacked his dignity. But they cannot touch you, my brother.
waliwo omuwandiisi omu yagamba basobola okukolako ekintu kyonna kyonna naye amaanyi gali mu ggwe engeri gy'oddamu engeri gy'orespondinga. Balowooza bagenda kujjako obusajja bwo, balowooza bagenda kunafuya, tebasobola kujjako kitiibwa kyo. Basobola n'okujjamu eriso, basobola n'okutta naye bakutta basigalawo n'omulambo gwabwe. Ekitiibwa kyo obeera nakyo, ffe tukumatira tukuwa ekitiibwa era tugenda kuwa ekitiibwa olubeerera. Mwena mumanyi nti olwa sitandi yange n'okuwakanya ebisiyaga emyaka gyonna egy'obuvubuka bwange newankubadde eti nze nabiwakanyanga mu ngeri ya kibuli kubanga nagambako nti babatte n'obatta. Mwalaba bwe nali nkola interview ku BBC ebungereza nga nzize ebungereza nga banzikiriza okudda ebungereza oluvannyuma lw'okunsiba emyaka 10 nga siddayo. Era ne bambuuza ne bagamba wadde sikkaanya nabo naye siwagira kubatta. Mwabalaba abasajja ba Museveni. Okay, ebyo bye bigambo bya His Excellency. Wabula twagala okutwala omukisa guno okwebaza Mukama Katonda olw'ekirabo Bobi Wine. Mbutuufu kirabo, amazima gali nti ono kirabo yabale kuleeta abaffe olunaku olwaleero abakulembeze okuva mu bibiina ebyenjawulo bazze ne beegatta okusabira emyoyo gy'abagenzi n'okusabira abo bonna abatuva ku maaso mu nsonga eno eya struggle. Wamu n'abo abali mu makomera abakyapookyezzaayo, tetumanyi oba basajja battu nabo baba wazigoonya ne zibalya, tetumanyi basajja battu baba abasiyaga, tetumanyi basajja battu baba battibwa dda baavaawo, tetumanyi. Wabula saala nakusaba busabi. Oh yeah. Mu ngeri yemu Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde wano wennyini n'ategeeza eggwanga nti kituufu Sobbi nali mmumanyi era Sobbi yali mukwano gwange mu myaka egyayita. Twatraininganga naye Sobbi ng'abantu abalala naye yakozesebwa. Sobbi abadde ng'atta abantu era ng'akyogera lunye. Sobbi abadde ng'atugumbula, abadde ng'abonyaabonya, abadde ng'alumya abantu nga bamukozesa. Wabula His Excellency ebigambo bye bisingakaawo nandyagadde mbikuwe oba oliawo gw'obyewulirireko. Njagala kubeebaza okuva gye tutandikidde paka we tuli. Weebale nnyo, weebalire ddala gwatutte obudde okuba nga otuwuliriza. Njagala kwebaza omukyala amanyiddwa nga Mama Kevin. Nkwebaza nnyo, nkwebaliza ddala. Weebale nnyo, weebalire ddala nyabo. Byonna tukwebaza nga DPTV Uganda. Weebale obuvumu bw'otuwanga buli lukya. Tusiima era tusiima bwongerwa. Njagala mbalekera obutambi buno nga bwe mbajjukiza nti tutambula ne Agimiti musomi wa dduwa. Ennamba y'essembyayo 1515 mukoneko tojja kubeera nga wejjusa. Mubeere bulungi, mbalekedde His Excellency. Tusanyuse nnyo okubalaba gye n'omuntu gwe mulundi gwaffe okusoose okukyaza sebo twesimye okukyaza bakulembeze bannaffe abalala Comrade Ekyauto, Uncle Waf n'abalala batatukyalirangako. It's such a pleasure to host you today. We are privileged, and like most of the speakers have mentioned, we hope this is just the beginning of this noble collaboration for the sake of the people of Uganda. Thank you very much for being here today. Our religious leaders that are present here, we don't take it for granted. Over a week ago, we wrote to all the top religious denominations, inviting them. But maybe my senior leaders will speak to that. Naye mwebale nnyo kujja, mwebale butatirira amazima, mwebale nnyo, mwebale ddala. Mbadde nyumya ne Dr. Besigye wano, ne munyumiza ku baluwa Dr. Martin Luther King gye yawandiika ng'ali mu Birmingham prison. Era mu baluwa eyo yagamba nti abavubuka ab'ebiseera ebyo baali batandise okwekuba eddiini olw'enneeyisa y'abannaddiini mu biseera ebyo abawagiranga abazungu okunyigiriza abaddugavu nga beefudde abatakiraba. Kyannaku te oluvannyuma lw'emyaka egisukka mu 6 we are going through the same. It would be very easy, it wouldn't be shocking
for you, ladies and gentlemen, to see for real people that are missing. They didn't just disappear, they were taken away by those who are supposed to protect them. So thank you very much, the noble religious leaders that are brave enough and are moral enough to put God above anything else. Mwebale kutya Katonda okusinga bamutya emundu. Today, my communication would not be so long because I've spoken to you so many times and I will be speaking to you so many times. But we are honored to be hosting our seniors. And I believe they'll give a much firmer communication. But I'll say a word or two. Alex Alangilide. Alex Nsabojje binebigambo byogere ngoli wano. Enaku tono eziise fena twalaba amawulire nga omu ku batemu ababbi ab'olulango abateekweka mu Uganda nga yamaze n'atemulwa naye gwe bayita Sobbi Fade Serunjoji. Sobbi was my friend. Sobbi ze nakula naye yali kyali wange nga tubeyuka fenna twazanyanga fenna ebikonde twabalukanga naye n'ebirala. However, like many of my friends from the ghetto, Bazebula Senyange, Nabalala, bakozesebwanga okunyigiriza abantu baabwe. Naye ne bamaliriza bonna nga babatemudde. Tewali muntu yali akozesebwa naddala mu abasinga baawo okuva wano mu kitundu kino. Tewali yali akozesebwa okunyigiriza abantu be n'amaliriza bulungi naye temuyiga. When Kassim Ouma came to Uganda for the fight that never happened, nasinkana Kassim Ouma naye waliwo omwana bokisa bwe yajja naye nali simumanyi yanze ebbali nanyumiza n'angamba nejjajja Bobi bwe bampita mu ghetto ebiseera ebimu okimanyi nange ez'omu ku be waawamba nanyumiza olugero lwe nanyumiza nti Sobbi ne baganda baffe babokisa abamu at Namayuba Island where they were treated like slaves. When I mu parliament mu biseera bya togikwatako twakomplaininga ku kizinga ekyo gye baasibira abaana nga babayisanga ba slaves nga banyiiza oba baagala okulaga abantu nti balina obuyinza bonna nga bajjayo omu either ne bamukuba ekyasi mutwe ne bamuleka awo mu safe house okumala ennaku 2-3 n'avundirawo abalala ne babagabira zigoonya. Omwana yanyumiza nti babakwatanga ne babasiyaga. Baganda bange ekifo kino kyendimu ntuukirwako amawulire mangi nnyo. Olugero lwa muganda afono si lwe lusoose. Kuviira ddala mu biseera by'okulonda abaana bangi nnyo abawambiddwa amagye, abawambiddwa SFC, abatutwaliddwa ku CMI yawo bangi nnyo bakomyewo nga batunyumiza, be baatulugunya, be baalawa mu abalabako, be baatemako engalo mu abalabako, ne be baasodomizinga, be baali ebisiyaga. My brother, oli muzira. Oli muzira. Kubanga olina confidence eyogera ebikolobero bye bakoze, kubangi nnyo babakolako ebikolobero ne kubanga bamanyi abantu batya okwogera. Abakyala bangi nnyo babarepinze era nkakasa nti Alex Kavuddeyo nayogera ku nsonga eyo bangi mugenda kufuna confidence okuvaayo mwogere ku nsonga eyo. Never feel ashamed. Temuswalanga. Era ku kino ekiseera I want to encourage everybody to support our brother Alex. They attacked him. They sodomized him. They attacked his dignity. But they cannot touch you, my brother. Waliwo omuwandiisi omu yagamba basobola okukolako ekintu kyonna kyonna naye amaanyi gali mu ggwe engeri gy'oddamu, engeri gy'orespondinga. Balowooza bagenda kuggyako obusajja bwo, balowooza bagenda kunafuya, tebasobola kuggyako ekitiibwa kyo. Basobola n'okugyamu eriiso, basobola n'okutta naye bakutta basigalawo n'omulambo gwabwe. Ekitiibwa kyo obeera nakyo. Ffe tukumatira, tukuwa ekitiibwa era tugenda kuwa ekitiibwa olubeerera. Mwena mumanyi
nti olwa standi yange n'okuwakanya ebisiyaga emyaka gyonna egy'obuvubuka bwange newankubadde eti nze nabiwakanyanga mu ngeri ya kibuli kubanga nagambako nti babatte n'obatta. Mwalaba bwe nali nkola interview ku BBC ebungereza nga nzize ebungereza nga banzikiriza okudda ebungereza oluvannyuma lw'okunsiba emyaka 10 nga siddayo. Era ne bambuuza ne bagamba wadde sikkaanya nabo naye siwagira kubatta. Mwabalaba abasajja ba Museveni bonna nga bakibukira Bobi Wine yawagidde ebisiyaga Bobi Wine yawagidde ebisiyaga. Naye mubamanya abo abasajja kye basiba ku muntu kye basinga okukola. Museveni atuyita violent because he's so violent that he wants to find any justification of unleashing violence to us. Museveni atuyita ba tribalist naye tuli ba tribalist. Twawasa mawanga gaffe mikono gyaffe mubali mawanga gaffe ne kubanga kyakola. Kati Museveni ayagala nnyo tusaako ebisiyaga kubanga yenkola yaabwe. I want all of you to research, you have your phones, mugende ku YouTube munoonyeka documentary kibayita A Silent Genocide, a brilliant genocide. You will agree with me, my brother Ishoto, that Museveni's men went to northern Uganda and sodomized men as a punishment. I watched the Honorable Norbert Mao giving that account. It's recorded. Now he is the same man defending those wicked men. Aba basajja ba Museveni baseegu ekisembayo. Tuzenga tubagambira tuddamu nekintu kibagamba mu abawamba abantu baffe mu abatta abantu baffe gwe Muhoozi gwe Christopher Damulira gwe Andrew Mwenda tetubalinaako buzibu basiyazi mmwe naye mulekerawo okusiyaga abantu baffe. And to the international community, now you know we've been telling you why Museveni hides under the Anti-Homosexual Act. Those are his ways. They use homosexuality as a punishment against political opponents, and that must be condemned. I'm very glad the Lord Mayor mentioned it, that we are going to use every legal mean, national and international, to make sure people get justice. Aba basajja abaseegu abali mu uniform y'amagye, aba basajja abaseegu abali mu offices, no wonder mubalaba nti bakumibwa mundu. Nebo edirayo muganda wange. So for all of you that have been violated, you have friends in us. They can cut off your legs, they can castrate you, they can do all manner of terrible things. But for as long as all that is happening to you because of the love of your country, we shall stand with you. Si asose banji bazeba ngambera kakasa kati batandise okufuna confidence bajja kuvaayo balabise Museveni muveeyo mulabise Museveni. Ebyo nze babingamba dda omwana oyo nga yakavaayo yasooka n'agaana okwogera na buli muntu yajja n'ayogera nange n'agamba fadda bankoze kino ne kino ne kino ne kino ne mugamba lwaki tovaayo n'obyogera n'agamba bantisiza okunzita ne muzzaamu amaanyi n'afunalo naye n'agamba ensonga yange ey'okubiri nyinza okuswala abanandaba batya nyina omukazi wange era nenkimulekera ne mugamba bw'onooba ofunye confidence wonna w'oliviirayo n'oyogera amazima tujja kuyimirira naye ensonga eyo nagibulirako muganda wange Honorable Mathias Mpuuga nagibulirako ne bakulembeze bannange abalala bamanyi abo abaseegu ababeera mu CMI ekisajja ekimu bakiyita Isa abalala mujja kubamanya. So that is what's happening. Coming back to this function, we salute the leaders. I want in a very special way to salute our parliamentary team under the able leadership of the Right Honorable Mathias Mpuuga. Thank you very much for the work that you've done. Thank you, friends, for making sure it's because of you, members of parliament, and all our elected leaders that we are here today, and we don't take it for granted. Thank you for the fight on the floor of parliament. Thank you for the guidance. Thank you for keeping the team together. Let us keep together. We shall win. Honorable Senyonyi, thank you for giving me this microphone, and Madam Deputy Mayor, thank you also. Nsaba munzikirize nkwese guno mugisa
kwasitera gufuna nange leero nefule MC. Today we have noble leaders that I personally respect. When I went to parliament, I was an amateur. Not that I'm an expert now, but I fell in the motherly hands of the Right Honorable Winnie Kiza. In hard times, terrible times, she led us. Mama, I respected you, I respect you, and I will forever respect you. And it's my honor to invite you to speak to this group and comments. Abakulembeze bafa bali wano abavudde mu bine byenjawulo ebyobukulembeze. I would like to thank the Almighty God who has brought us this far. Tuze wano olwaleero okusinza, okowoola Mukama, okumusaba nti atubeererewo kubanga oyo oyo omuzadde asinga. Tuze wano olwaleero okusaba Mukama nti atase eggwanga lyaffe. When I listened to the testimonies of the people who are here, sad memories of what happened